nkola y'ebibiina ebingi multi-party politics engeri gyatambudde. Mu 2006 twagenda mu nkola y'ebibiina ebingi okuva mu nkola ey'omugendo gye twayitanga the movement system. Era constitution egamba nti enkola emu bw'ebeera nga yeeriwo endala eba ewummuddeko. So mu kiseera kino twa-embracinga kye tuyita multi-party political dispensation, nti tubeera mu bibiina eby'obufuzi, nti Mwami Lutamaguzi wa DP wa NUP. Kwaza katoa na olone NUP ki? NUP DP aliyo nze ndi wa NUP DP. Okay. Ekitwale. Kakati ndi wa Bitanga. Kakati tutambuddeko ebbanga lino Mwami Busuulwa kubanga this is 2020 emyaka nga tugenda myaka 2 since we joined the multi-party politics, over 20 years kati ze tugendamu. Naye waliwo ebintu bingi ebiriwo naye nze ndowooza ebintu ebiriwo olwo nga betula mu FDC byebintu byonna bisobola okubeerawo nga mukula. Omwana akula agwa nayimirira nemukubako ettaka. So the political parties mu Uganda nto. Yes, we are here zali suffocated for a long time. Olw'ebizibu bye twalina kati zikula. 20 years in politics is like 2 years. Tujja kuba nti emyaka 2 tugeregana omuvubuka wezze emyaka 2. Tukyakula era ebizibu byonna bino tosobola kubimala kulowooza nti byandibadde byonna biweddewo. Ekyokubiri n'engeri gy'okulembera nga President Museveni. First of all, political parties they've never been tested with a new political leader. Kubanga jjukira nti President Museveni kuba president w'eggwanga. Kuba jjukira nti twava mu movement ne President Museveni. Then tweyubula ne tujja mu bibiina by'obufuzi ne President Museveni. So political parties teziproducing nga president as a political party from the dispensation okuba twagenda tukyayinamu ne fiba ya individual merit ekyatugoberera. Kyova olwayo omuntu asobola nti ndi wa NUP wa DP abantu bakyali babitanga. Abatali wano. Yes, abatali walaate. Kati ekyo mu nsi ekuze politically tosobola ate ng'olina ku TV ya ggwanga noga nti nze ndi wa DP NUP. Kakati ekyo tekina njawulo ne Mwami Mao okugamba nti wa DP NRM oba tekene ne Mwami Nandala Mafabi gyagambye nti okwegatta ku NUP wakiri yegatta ku NRM. So kitegeza nti waliwo nti bayita yes yagambye eki okwegatta ku NUP yegatta ku akola ne NRM wakiri akogana ne NRM. Yes. Okiwulidde. Yes. So kakati fiba eno eya political parties ekyaliwo mu constitution ennaku zino bwe twali tukola Political Parties and Organizations Act twateekamu embeera ey'abantu okukola transfer. Bwe tuba tubulayo omwaka gumu ogenda mu kalulu okyusa ekibiina nti nze mbadde ku pate eno yes naye ate kati wano bw'okyusa wano n'okyala flow epate ye ekusikayo naye mu mwaka guli ogusembayo okutandika ne 2024 tebakujjaayo. No, you resign automatically. Kuruno the moment you bw'okikola kati yes, you resign no doubt ofuna new mandate ey'ekibiina ky'oba ogenzeemu. But Mwami Busuulwa nze kati bw'otunuulira ekiri mu FDC today kikusanyusa tekisanyusa